Kati TV jimbaniriza kadde kano ngina kusaba subscribing atumpere video no ka like. Weasel atwalibwa mu Komera e Kitalya ngina kubankuba ebisingako kubino. Ngina kusaba subscribing ate video no jimpere ka like alisigale mu following of TV ji. Ojja kufuna ebisinga ate ebyo mulembe liking o commenting ate o subscribing ejukiro nakolwegulo Weasel yakakanye ku mukazi we amanyikidwa nga Sandra ate tayamukube bubi nnyo yali ku social media nibatandika n'okumubika nga bagamba nti yabadde afudde mu ddwaliro ly'e Nakasero nga bagamba Sandra Adeta yabadde afudde nti Weasel yamukubye ate yasinze kumukuba ku mutwe ku sale face nga olengera omwana mwala Sandra Adeta omwana omulungi bw'ati yamukubye naye nga byamukubira tewali nsonga. Poliisi yavudde n'egamba ba officers baali okunoonya Weasel ono yasobodde okutawanyika n'adduka era bagamba balabye emmotoka ye bitundu by'ebwayisi ng'egenda era poliisi yasindiseyo basajja baayo okufa okulaba nga bazuula Weasel yakubye Sandra Adeta yamukubye bubi nnyo. Famire y'amayanja eno bagamba nti Weasel si gwe gusose ng'akuba Sandra Adeta mirundi mingi azze amukuba naye bagamba omulundi ogujja okuddako yandimutta newankubadde guno yasimattuse olunaku olw'eggulu waliwo amawulire gaali gatambuzibwa nti yabadde afudde Sandra Adeta nekyagenze kuzuka nti yabadde azirise buzirisi omanyi bisesi omuntu otukira okuba omuntu n'omuzirisa kiba kitegeeza nti n'okumutta oba osobola okumutta. Era poliisi yategeeza nti Weasel yeetaaga atwalibwe e Kitalya atwalibweko mu kkomera okumala emyezi n'emyezi Lwakuba Mukazi. Poliisi yategeeza nti baatekawo dda amateeka ag'abasajja abakuba abakazi. Poliisi yategeeza nti abakazi abafumbo bonna oba bafunyeemu obutakkanya maka gyeri office ku poliisi zonna mu ggwanga Uganda nga yo ekwasaganya by'amaka office gyeri gye balina abakulu nga bo bakwasaganya by'amateeka. Naye abafumbo abasinga baagaana okugoberera amateeka ago poliisi ge yateekawo. Abasinga bakakana kubagalwa baabwe ne babakuba nga ate ensonga abandi badde bazimalira ku poliisi. Kati poliisi yategeeza nti Weasel yeetaaga akwatibwe olw'ekikolwa ekyo kye yakoze, yeetaaga akwatibwe avunaanibwe. Era essaawa zino owesigirye baakutte dda Weasel era essaawa zino Weasel ali mu mikono gya poliisi era ng'ono bagenda kumutwala mu kkomera avunaanibwe era wakusimbibwa ne mu kkooti olw'ensonga nti omukazi yamukubye okwagala okumutta era ng'omusango bagenda omuggulako gwakwagala kugezaako kutta muntu Weasel. Wabula Kamiliyoni avuddeyo n'asaba poliisi nti yandibadde esonyiwa mutowe Weasel ne poliisi ekyagaanye egamba nti newankubadde Weasel sereebu teetaaga kuba ati muntu. Famire y'amayanja bagamba si gwe gusoose ng'eyise eti abakazi bagamba nti ne Kamiliyoni oyo yakakananga ku mukyala we Danira n'amukubanga okubula okwagala okumutta. Era poliisi egamba nti Danira yatwalayo emisango egiwerako mu kkomera kuba Kamiliyoni ye teyamukubanga nnyo ate kwenkanankana Weasel engeri gye yakubyemu Sandra Adeta. Poliisi yategeeza nti yasizidde ku Weasel engeri gye yakubyemu omukyala Sandra Adeta kwegenda okusinziira okumuvunaana kwesina okumukangavvula kuba bagambye nti si gwe gusoose ng'amukuba azze amukuba emirundi egiwerako naye nga tamukuba nnyo ate kuba kulino ssa. Poliisi yategeeza nti buli n'asirika ku lundi guno Weasel ayinza okukakana ng'ate omukazi amusse buzi kuba enkuba gy'amukubye emibadde ng'akuba omubbi ajja kakana ng'amusse omulundi ogujja okuddako. Essaawa zino Weasel bamuyina mali mikono gya poliisi era nga ali ku poliisi y'e Katwe. Luke Owesigire avuddeyo n'agamba nti Weasel ali mu mikono gyaffe era nga Weasel ava mu famire y'abamayanja omuli Kamiliyoni Apalaso bonna baakedde ku poliisi y'e Katwe bageza kwegayirira poliisi ete Weasel ne poliisi ekyagaanye olw'ensonga nti bagamba Weasel yeetaaga avunaanibwe ku mulundi guno Sandra Adeta omukazi yamukubye kwagala kumutta. Essaawa zino otunulira amawulire agatambatambula ku social media ga Weasel na mukyala we Sandra Adeta engeri gy'amukubye buli muntu agamba naye Weasel omukazi yabuzeeko katono kwagala kumutta. Wabula Sandra Adeta yavuddeyo ng'ate agezaako okugamba mbu nagudde embabi simanga ne bankuba ne bansinyako akakadde kamu simanga mu emitwalo 10 naye abantu bagamba nedda Sandra Adeta alimba agezaako okudifendinga mwami we kubanga alaba omwami we akiguddemu. Sandra Adeta alaba omwami we Weasel akiguddemu poliisi egenda mukolaki mukangavvula kati agezaako kubittirira ensonga mu kifo ky'okuleka Weasel bamukangavvule kuba omulundi ogujja okuddako ajja kwagala kumutta. Kisituka essaawa zino Sandra Adeta ate akola kyabusiru ageza kudifendinga Weasel ng'ate ekyamazima Weasel yamukakanyeko n'amukuba.
sibe munisaazo bitambula ku social media okwalizaamu era nga ge mawulire agasinza okwetikka social media naye nga Weasel bagambye ateeka otwalibwa mu kkooti avunaanibwe ate nti yeetaaga n'okujjanjaba mwana muwala Sandro Ateta paka nga azzeemu okutereera nga bwe yabadde feesi ye yonna yonna nga bw'ogiraba wali nga ali mu kifaananyi naye addemu atere bulungi nnyo nga bwe yabadde feesi ye yonna nga nkoogofu bulungi poliisi bweti bwetegeeza Luke Owesigire ataddewo amateeka agambye Weasel agenda kusibibwa okumala ebbanga eritali ggwanvu nnyo ate aveeyo ajjanjabe Sandro Ateta mbagirawo ate wakutwalibwa ne mu kkooti oba weewa ekibonerezo kkooti ejja kuba ekimuwa essaawa zino poliisi kugamba yenkola gyetaddewo bagambye tebajja kusirika Weasel nga tulugunya omukazi poliisi ategeeza nti bannange abafumbo bonna abali mu maka bateekawo dda ofiisi nga yeewuliriza bya maka naye abantu bakyaganya okugiwuliriza bakyagenda maaso n'okubanga bakuba abakazi okwagala okubatta mu maka poliisi egambye tejja kigumiikiriza ekyo oli ne bwanaabeera ate ne bwanaabeera atya bajja kufuukola nga bamukangavula Palaso yakedde ku poliisi y'e Katwe nga gezaako kubuuliriza ani Weasel Manizo ne Jose Camillo nayo gye baakedde King Saka gye baakedde ku poliisi y'e Katwe bagezaako kuwooyawooya poliisi esonyiwe Weasel ne poliisi ekyaganye kuno poliisi ensonga egitaddemu nnyo amaanyi baneemu temulaba nno poliisi etera okulya enguzi naye ku mundi guno poliisi ekyaganye Weasel ali mu mikono gyabwe era naali mu kaduukulu ka poliisi e Katwe yasibiddwa dda poliisi egambye bagenda kumutwala mu Komera eddini tagenda kubeera mu poliisi y'e Katwe bbanga lyonna ggwanvu nedda bagenda fuukula nga bamukangavula wana twalibwa Kitalya oba Luzira oba nga bagambye tebagenda kumuleka muki mu poliisi ya Katwe nedda bateeka omutwala mu Komera eddene nga bwera ekkomera lyewa eby'Kitalya oba Luzira Weasel Manizo bibi nnyo ku sayidi naye nga nsonga za kukula yakakana ku mukazi n'amukuba poliisi egambye Mayanja family esusse nnyo bagambye kamiliyoni baatemula omuntu mu maka ge poliisi yabivaako teyabifaako nnyo olw'ensonga nti obujulizi bawubuzaabuza ne poliisi egambye kuno n'obujulizi bulabika nti Weasel yakubye omukazi omuntu agatumukangavula embagirawo musubscribing Fali TV musigale nga mumfollowinga updates mujja kuba muzifuna essaawa zino Weasel mbagambye ali mu mikono gya poliisi e Katwe Luke Owesigire akulira n'akonfaminga ekyenkumeri n'agamba nti Weasel ali mu mikono gyabwe so nga yakuba mukazi mukakana kumukuba kwagala kumutta mbeere bulungi